Okuloota ennyonyi kitegeeza ki? Kyekirooto kye tugenda batutunuulira olunaku olwaleero. Nze Brother Steven, eno bakiyita Chosen Generation. Ekirooto kino tekitera kubeera so common, unlike ebirooto ebirala byonna bye nze nkola, tekitera kubeera so common. Naye abantu abasinga baali baloose ku kirooto kino eky'ennyonyi. Ennyonyi emu ku ntambula ezitali common, zotasangasanga buli wamu, nga takisi, nga pikipiki, ng'obugaali. Ennyonyi teri so common. So twakutunuulira ekirooto kino mu buli ngeri yonna gy'oba okirooseemu. Oloota ennyonyi ekutte omuliro, amuloota ennyonyi egudde, ennyonyi eri sitaaka, ennyonyi edda mapiga, ennyonyi edireyinze, omisinze flight bagikansolinze, n'ebirala ebikwatagana ku nnyonyi. Kikulu nnyo bw'oba ng'ofunye ekirooto kino otegeera exactly kiki kitegeeza, kubanga buli muntu yenna mu bulamu bwe ojja kuloota ku kirooto kino kyokka ng'okiroose. Nawe tutandike ng'ennyonyi edireyinze. Obadde ogenze kubanga olinya ennyonyi n'edireyinga. Ogwo omwoyo guba gwa kulwisibwa mukwano gwange. Waliwo omwoyo ayanguyiriza obulamu gwe bayita quickening spirit, ne wabaawo n'emyoyo egikudireyingisa magenda go golina okuba ng'ogendamu, ne gikwatira mu mbeera, ne gikwatira mu kifo n'oba nga tolina kweyongerayo. So bw'oloota ng'ennyonyi edireyinze, kiba kirungi mukwano gwange n'oba ng'osabira amagenda go. Weewaawo n'okuba nga otegeera ekituuze ku nnyonyi kintu kikulu, ng'oluusi kwe kutambulirako amakulu g'ekirooto ennyonyi kyebadde. Osooka otangula ennyonyi ecrashinze, plane crash. Kino kisinziira bw'eba ng'ecrashingiddewo, abamu oloota ng'ennyonyi ecrashingidde wakaawo. Most of the times wabeerawo disaster egenda okujja mu maka ago, plane crash. Olaba akabenje k'ennyonyi, sometimes kanze nobeera akabenje oliwo ne ng'okalabidde mu kabenje ka nnyonyi, so tekwali kalungi nnyo kali awo. So gy'olina okuba ng'okola kuba ng'osaba n'osazaamu enkozi omulaba ekitani zonna za programming eri amagenda ku mukwano gwange akwetegawo amagenda malungi nga ennyonyi egudde kabenje. Osooka otangula omisinze flight ng'ennyonyi ekulese. Waliwo ogenda n'ennyonyi naye ennyonyi neekuleka, n'ogezaako n'ogigoba oba ogoba otya ennyonyi, ennyonyi neekuleka. Manya mukwano gwange kuno kuba kuyitibwa kw'amagenda kwonna birona biseera. Ennyonyi oba ekulese tewabeerawo chance endala yonna. Sigamba nti ennyonyi oba ekulese osobola okulinnya eddaka awo mangu ebiseera ebisinga tewaba mu kisoogo. Oba ekulese eba ekulese. Mukama yeebazwe nnyo. So ki ekyakutuuseeko ng'ennyonyi tennaba kukuleka? Kintu kikulu. Ekyoto kiraga nti obadde olina by'okola, obadde olina ebikubozaaboza, ennyonyi netuuka okuba ng'ekuleka. Obadde oli mu mboozi, mu kirooto ki ekyavuddeko ennyonyi okuleka? Kintu kikulu nnyo. Sometimes okuba Katonda bakulaga nti no you're not serious at all. Kubanga ennyonyi si ye entambula gy'ojja late okubookinga. Sobola okulinda okuba ng'olinnya ogende. Ennyonyi olina okujja ng'obudde bukyali, noyita mu check-in na biki kumpi essaawa nga 3 before your flight olina okuba ng'otuuse. So ennyonyi okukuleka ky'obadde okola kintu kikulu nnyo. Sometimes ennyonyi esobola okukuleka nga Mukama Katonda akulaga you're not serious, nga tosoma Bayibuli, tosaba, olaba ng'ennyonyi ekulese. Mukama nga akulaga nti bingi bigenda kuba nga bikuyitako olw'okuba nga tokola ky'olina kuba ng'okola. So ennyonyi okuba nga ogimisinze, kebera exactly ki ekyaviiriddeko mu kyoto kyo ansebeeramu. So kwetangula ennyonyi bagikansolinze, wadde flight banakyogeddeko flight nga bagikansolinze, manya mukwano gwange wabeerawo sabotage mu magendako. Kyekivuddeko flight eyo kansolingibwa, nakyo kintu kikulu nnyo. Osooka okutambulako amakulu g'ekirooto. Obadde ogenze oluusi otise n'emigugu gy'ogenze ku kisaawe, tukayo nga ogenda ku check-in nosanga ate flight bagikansolinze. Manya mukwano gwe kubeera kulwisibwa delays, omwoyo gwa kulwisibwa guli awo. So mu kyoto kino ekyennyonyi kikulu nnyo okuba ng'ofuna details zonna. Bino byenkuwa these basics okutegeera amakulu g'ekyoto kino, naye the true substance ebeera mu kirooto kyo mwennyini. Enkono bangu lipya subscribing okone kati no bakita Chosen Generation. Kweno channel tuba tuddamu ebirooto
n'okuyiga ku topics endala eziri major. Osooka olota ng'olaba olina omuntu akuvuga mu nnyonyi, oluusi pasitawo oba mulota luusi mufu nga mufu yavuga ennyonyi. Kati omufu wabanga yavuga ennyonyi manya mukwano gwange ebyo bibi, amagenda go mabi gakusabira. Omufu nga yakuvuga manya nga bw'olaba akuvuga bw'atyo era yakulembedde magenda go. Kati omufu oba olina okumuwa fire, omufu oba olina okuba ng'oyimira mukwano gwange olwa n'olutalo kusaba na kusiiba, olwa n'owangule kubanga oyo toyagala kubanga yakuvuga mu magenda go. Olota musumba we yakuvuga oba omutina akuvuga, kiba kikulu n'olaba mu kirooto ekyo omuntu oyo abadde akuvuga atya, abadde akuvuga bulungi ng'amagenda malungi. Ng'oggyeko omufu abadde akuvuga bubi, manya mukwano gwange wa musumba wo aba wakusabira, aba muweereza munno aba wakusabira, aba muweereza Mukama. Oluusi na musumba Mukama oluusi ng'akubikulidde omuntu oyo aba wakola ki? Wakusabira kubanga magenda gaba galumbiddwa. Oluusi yabakulembera osanga avuga bubi, whether mmotoka, whether piki, whether nnyonyi. Manya mukwano gwange olina okuba ng'omuteeka maaso ga Katonda omusabire. Oluusi obadde obuuza Mukama ku buweereza wakabujoyininga n'olota omuvuzi ng'avuga bw'ati, mukwano gwange oba wakajoyininga sooka oddeko ebbali osigale ng'omusabira buki? Busabizi. Oluusi osooka olota nga badde abavuga naye n'abasuula, nnyonyi n'agiteeka kabenje. Manya mukwano gwange wandika ng'okomekeredde mu geyeena. Wandika nga okomekeredde mu geyeena olwa bantu b'ohanginga nabo oba b'ogoberera, abakulembeze bo. Yes, kintu kikulu nnyo okubeera mu bukulembeze oba ng'osumbibwa abantu abatuufu, kintu kikulu nnyo. Ki ekyatuuse ku nnyonyi emikwano? Ani abadde akuvuga? Ki ekyatuuse ku nnyonyi? Circumstances ki mwalootedde ennyonyi? Nabagambye ebyo byonna bikulu nnyo okumanya. Olaba lutanga olaba ennyonyi nnene nnyo, manya mukwano gwe Mukama bakulaga nti waliwo opportunity ez'amaanyi zigenda okuba zijja mu bulamu bwo. Waliwo amagenda agenda okuba ag'omuwendo mu bulamu bwo, agenda okuba nga gajja gy'oli. So kiba kikulu nnyo okubanga mukwano gwange weekuumira mu nnono za Katonda okubanga toyitwako. Mukama yeebazibwe. Mutere mu comment section engeri gye mwali muloose ku nnyonyi eno. Abasinga mugiroota egudde wammwe mu kyalo, abamu oluusi olina flight oyinza ogenda bweru n'oloota nga ennyonyi, ekisaawe ky'ennyonyi nga Pastor Tom bw'atera okwogera nga ennyonyi zigwa eri wammwe, ayitayo kannebule mu kyalo. Omanya ndi mukwano gwange ebyo bibi ng'amagenda gakudda mabega. Olaba loota nga ennyonyi ekuba livansi, nfe ekyokudda maaso ng'edda ky'ennyuma manya ebiba bya backsliding byakudda mabega mu magenda go, oluusi mu byenfuna. So tobeerawo progress awo n'akamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Abamu muloota ki? Abamu muloota ng'ennyonyi ekutta omuliro. Ebyo nabyo bisigala bizibu. Ennyonyi ng'ekutta omuliro, olaba ennyonyi ekutta omuliro nga gwaka, disaster is coming. Magenda go, ennyonyi ekiikira magenda, and these are very big opportunities. Mukwano gwange kasita olaba ennyonyi kana gambe ki yemu ku ntambula ezitatera kukola ki? Kulabikalabika. So engeri gy'olooseemu ekirooto kino, ekintu kikulamu olota nga muli mu sitaaka eyo waggulu, ennyonyi tesobola kulandinga. Ekirooto ekyo kiyinza okubeera eky'obuweereza, okubeera nga buli sitaaka mu nsi ey'omwoyo. Kiba kikulu nnyo n'ofuna details zonna mu kirooto mulyoka otegeera exactly Mukama Katonda ki kyabadde agamba. Abamu muloota nti ennyonyi ennwanyi ze tuyita fighter jets nga zirwana olutalo. Kati kiba kinyina opaying attention mu kirooto ekyo n'olaba oba kivuddemu n'olaba wadde muwangula, obadde ku ttiimu ki, wadde oziraba bulabi, ki ekyabadde exactly tobeera amakulu g'ekirooto. Oluusi ennyonyi z'olaba nga fighter jets nga zirwana, ng'olaba zookya enkambi z'omubi, manya mukwano gwe Mukama bakulaga nti owangula mu nsi ey'omwoyo, emyoyo gye gibadde gikwata opportunity zo okusinziira wa kirooto kino bw'oba okirooseemu n'ekifaananyi kyonna ewamu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So mukwano bingi nnyo ebikwatagana ku nnyonyi, bingi nnyo naye ng'ennyonyi eno Mukama gikozesa nnyo okulaga oba oli serious oba toli mu nsi ey'omwoyo. Ddala abantu abadirezi mu nsi ey'omwoyo ojja kuleeta ennyonyi egenda kukuleka. Oluusi ng'oli mu mboozi ate okimanyi oli ku budde ozooke ng'ennyonyi ekulese. Oluusi mulina ku kisayiko okubira emboozi, fe kyogenda okugenda ku check-in naki mu kirooto olabe ng'obadde mu ki mu mboozi, ennyonyi n'ekuleka. So Mukama balaga toli serious n'akamu.
Ekyoto kino wakiroota otya ekyennyonyi? Jangu mu comment section otubuulireko nti bannange nali munafu ne ndoota bwenti ne bwenti. Nali mu kusaba na kusiiba ne ndoota bwenti ne bwenti. Nali awo ne ndoota ennyonyi bwenti ne bwenti. So mujje mu comment section mutubuulire engeri gye mwatamu ekyoto kino ekyennyonyi twongere okubanga tubayigirako. Emikono sigadde Brother Steven eno bagiyita Chosen Generation. Obanga oli mpya subscribing okone kadi kweno kyano tuzzeemu ebirooto ebiwererako ddala. Baloota ssente, lutambwa, kapa, ebirooto ebiraga eddogo nabikolako, ebirooto ebiraga omukisa, ebirooto ebiraga soni etuuse, colors, bingi. Okuloota ng'oli lubuto, oloota ozadde omwana, ebirooto by'abaana. So nkoze ebirooto ebiwererako ddala kweno kyano. So obanga oli mpya kiri kyonna ky'oloose genda mu YouTube channel yo okiteekemu, ojja kubanga osobola ofuna amakulu gaakyo. Genda mu YouTube channel yo oteekemu kyonna ky'oloose ojja kubanga ofuna amakulu gaakyo. Mwaba tulabira ku channels endala nga Facebook, TikTok n'ewalala. Tulina YouTube channel very organized, so okubanga ofuna content wo notegeera ky'oloose. Mukono mbeere bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.